kambuze nahiya baba ngo omukazi omweru gwe bayimba lwaki abeddugavu bo tebeddugaza like abeeru lwaki tebeddugaza ate nomunaye eyo mu bantu betukopa bo bagala nnyo this black color okitegeera bamanyi the advantages behind the color we have weerusano ne bikufukira ekizibu n'osooka obulubula akakoko ne fanta n'oyengerera nnyo n'osooka ofuuka ekitala stay the way you are katonda mwebaze bukya bw'oli otambulira bannange kankubulire abakazi abasajja bonna baba mukazi nga yeerusa lwa musajja bonna tebagenda kwagala abakazi beeru ate nekino abakazi abalina obubina bali singo ng'ate beeru osanga alaajana ali singo ate gwe omuddugavu ate gweyagala kudda eri sigala nga bw'oli bakusangewo mwegumya engamba si kwegumya no ge mazima si kwegumya nti abawala abeeru abasinga bagisinga nga ndaba abafumbo n'abaddugavu tewaliyo bafumbo gye bali bw'obeera mweru ng'oli nakyo that's good naye bw'obeera ng'oli mweru nga weerusa waliwo n'obutamanya waliwo n'okwerusa nga kyoyagala n'obutamanya nga bakitomanyi how can you choose something that destroys oba tomanyi ate tokisusa okukwata ekizigo n'okyesiiga kati kankubulire okimanyi waliyo abakazi abeerusa because kweyerusa alaba weerusa aba mulungi nnyo singa wali naye tamanyi side effects ezo tebagala zimanya omuntu anywa sigala nga n'akapapula wali kuli continua alwaza naye n'asigala ng'amu kubuzaako omulabi wa Brown Skin Events webale kubanga okyali naffe tukomyewo nate ku nsonga zaffe ez'enjawulo with a girl talk with Fiona and Nahid. Thank you so much for watching us. Thank you for following. Olwaleero ku nsonga zetuze nazo nsonga twogedde ku nnyingi naye leero eno ensonga gye tujje nayo teyawulamu sexy telondamu wabula eri wonna bakyala basajja bakyala n'abasajja kiki ekireetera abantu okukola ebintu ebitajjansa nsonga ki ez'oyinza obeera n'olowoozako n'ogamba oba gundi lwaki yakola kino ne weebuuza lwaki abantu bakola ebintu ebitajjansa osanga ng'omusajja omukulu ye ayagala baana bato like omukulu nnyo 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 ng'ayagala bawala bato nnyo 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 oba nga rapinga abaana n'osanga omukyala nga yagudde mu kizigo n'ova ku oyo n'osanga oli I don't want to mention the word naye ng'akola bye opposite ne weebuuza ono ki ekyamuviirako okuba ng'akola ebintu ng'ebyo ffenna tulina ensonga ez'enjawulo lwaki omuntu akola kyaba akoze mwaba muli okumpi ne mugamba naye kiki ekireetera omwana omulenzi okweyerusa kiki ekireetera omwana omuwala tandika okwekweyisa ebyabalenzi Fiona ku nsonga yaffe eyo biki ebyolaba ensonga ki zolaba ezireetera abantu okukola ebintu ebitajjansa abarepinga abaana abayerusa emizenze kale egitategeerekeka ng'olaba oli muntu ku kitiibwa ky'alina n'ekifo ky'alimu teyalibadde ng'akola ebintu ng'ebyo naye ng'ate ye byakyuzinza okukola neeyanza nnyo mu kisoogo era neeyanza okuba nga ndi wano nate ku Brown event ekintu kyendaba ekisookera ddala twagadde nnyo ffeemu ne kisukka omwana okweyamba n'agenda ku TikTok takirabamu nga kyamakulu takirabamu wadde kuswala takirabamu nsonyi talabamu nsonyi wadde ate n'ekirala abantu be balabirako abamu amanyi mu bulamu bw'ensi eno oba mu nsi muneeno olina kyuzinga omuntu gw'olabirako lolomoddo waakola ki ebiseera ebisinga lolomoddo kyaba akola oweekanga kyokola oba weekanga kyoli kubanga gw'oba olabirako kati abaana abamu oba abawala abamu abasajja n'abakazi abavubuka ennaku zino balina abantu bebalabirako nga bye bakola balina bwe babirabirako okitegeera kati nyinza okwekeza ku neŋŋamba kati tugeze omwana wange andabirako ki mami akola atya mami akunama kitegeeza mami bw'aba akunama n'omwana ajja mugulira enkunama
omwana akulenga alaba okuna masiki pya kubanga ne mama akola ki akikola. Daddy anywa enjaga, daddy akuba mami, okitegeera omwana kyakuzaalaba kyabagenda okukola. However omuntu bwakula osalawo n'ogamba kino kituufu kino si kituufu. Naye ate balolomoddo baffe basalawo kinene nnyo erifa ababalabirako. N'ekirala abaana abamu oba abantu abamu tebalina gwe batya. Omwana ayinza okuva mu kyalo n'ava mu kyalo n'adda e Kampala nga talina gw'atya n'agamba abazadde mbalese eri kati kankole ebyange. Okitegeera kankole ebyange nga wagenda mu kyalo aba mulala wabeere Kampala mulala kubanga mu Kampala talina gw'atya. Talina gw'aswalira. Talina gw'aswalira ndowooza kyekyo Oluganda olwaddala. Siri Muganda naati. Kati nga talina gw'aswalira. Ogenda okwekanga ng'omwana afuuse ekirala nga bw'abeera mu kyalo abeera mulala naye wadde e Kampala era abeera mulala. So kati ojja kwesanga ng'abaana abamu kati naye yakimanyi olina lolomoddo wo mito. Olina lolomoddo yani. Sigenda boogera. Bangi. I don't have one. Simanyi oba kati nze ndi abunomo. Nina bangi. Ate mulimu abakyala n'abasajja. Bakola ki? Abasinga bali into business. Yeah. Abalala ba public speaker. Yeah. Abalala bali mu media. Okay. Olina omuntu gw'oswalira. Bangi. Mu Kampala nze nsooka okwesaagala kuswala. Kati ate waliwo ekisedde tukawo nga gwe teweerabawo. Nkyo swala bannaaye nti ebinswaza. Kati okimanyi kino waliwo omuntu ali eyo nga waliwo ekintu ky'otasobola kukola nga naye wandiyagadde okukikola naye ng'ogamba mami. N'ekyo nakyo. Nenswalira bangi. Ng'ebyaddala wandiyagadde okikole. N'ogamba mama wange n'akiwulira. Mama yeka. Noyagala okikole n'ogamba naye bannange omwana wange bw'alikula n'akiraba. Mukulu wo okitegeera. Abaana b'Abaganda bange abampita mami banaalaba batya bino. Kati obeera ate abantu abamu tebakyayinana. Anti twafunamu kiri kyanze saagala mmanya kola binsansa. Anti era saagala manya eva wano eno tolina gw'oswalira. Singa oba olina omuntu gw'oswalira ng'omutya ng'omuwa ekitiibwa sinakutya nti fear but you respect them. Fear nti ki naye ng'omuwa ekitiibwa otyo omudisappointinga. Ng'otyo disappointing omuntu otyo okola ebintu ebyolaba ng'omanyi nti akuza bikugaana. Akuza kulaga nti bigaana ng'omusanze Kampala muneeno. By the way. Naye ng'otya okubuuza. Omuntu oyo ali ng'otya okubuuza. Kyonna lwaki wakoze kino? Lwaki wakikoze? Wabaddeko ki? Okitegeera? Ne waliwo abantu abamu nga tebaagala kugambwako. Nga ye ne mu kyalo byalema. Kati n'ayingira e Kampala era n'afuuka ekirala. Nabo gye bali. Naye ebiseera ebisinga ekintu ekireetera omuntu okukola ebintu ebitajjansa tebalina nsonyi. Abantu abamu tebakyalina nsonyi. Ate n'omulembe gwe tulimu nagwo muzibumuko gwa tekinologi nnyo nti omuntu bw'akwata essimu n'alaba abakunama n'alaba ng'alina views ne likes kyagenda okukola naye afune fame. Ate abantu oba ngambe kino Katonda oba bamukola batya simanyi kale bamwirabira. Tebakyalina Katonda munda mu mitima gyabwe. Tebakyalina Katonda munda mu mitima. Omanye eddiini ne Katonda byanjawulo. Kale tebakyalina Katonda munda mu mitima gyabwe. Nti Mukama ayogera ayinza okwogera mu mutima gwe nga owulira that inner person ng'agamba tukola kino lwaki oli wano eno lwaki onywa shisha lwaki weeyerusa ng'oli musajja lwaki okola ebintu by'abasajja ng'owulira omuntu oyo akugamba naye gwe n'olemerako n'ogamba nnina okikola kubanga alolomodde wange akikola. Ate n'ekirala tewali gwe baali basibye lwakola kintu ekyo banaafa lwakola kintu ekyo. Nze ndowooza olumu even the society muwangaalira. Mulimu omuntu ng'alaba mikwano gye gyonna myeru ye muddugavu alimu ali underrated ali banne baba muwala bakwana bali abeeru
ye teyalaba abeera mu environment tebamuwa nnyo attention olumu ne bagamba kati nga omanyi bagamba nnyo nti akiriko ng'omubi omweru kitegeeza oba mubi naye ng'oli mweru itsoke wobeerera nga tolina muntu akumotivate ebintu ng'ebyo bireetera omuntu ogamba let me choose this low self esteem okubanga wooli olumu environment eyo nga let's say waba mwana muwala nga tolina kabina kati nga bagamba mbu oba batalina mubina mutuula mutya oba abantu abatalina nnyasha abawala abatalina nnyasha muwangala mutya someone abeerawo ng'awulira tawera they end up going for the BBLs they go for the silicone bums n'ebirala byokwambala ekintu ekimu abantu ng'alaba tanyuma ne wayambala engoye kyekyengera ntino Katonda bamusabbali you have to appreciate before nga tonaba kyeboogera first appreciate yourself ndi muddugavu yes I'm proud to be black I'm beautiful yes the way I am siyina kabina teri gwe bali wadde birabo bya kabina abana okitegeera eno bozi tulinayo ate kati kankula abatalina bubina n'abalina all of us we are searching abali mu bufumbo si balina bubina bokka abawala bannaye mulekera okulowooza buno bw'ofuna akabina ng'ofumbirwa nti bw'oyeruka ng'ofumbirwa ojja kumala okweruka ofuna omusajja atayagala muddugavu nga ojja kumala ofuna akabina atakwana atakayina kati sigala nga bw'oli teweekyusa ate ebiseera ebisinga bw'oba mukazi akikola lwa musajja kati abasajja nabo bakikola lw'abakazi naye kati lwaki omusajja waba yakeera nakwana nakusanga nga bw'oli I don't know nze tetuganye kale ebya love me as I am biyinza obutakola but mulimu wateetaagisa nkyukakyuka nga wansanga bw'otyo wankwana ndi muddugavu buli kadde yogera bannaye abakazi abeeru olaba byebireetera abakyala okukyuka ayinza obutakimugamba directly naye wanaye mukazi omweru omukazi wakatakketakke kyokka gw'oli muddugavu kagongolo kati kambuuze nahiya bw'aba nga omukazi omweru gwe bayimba lwaki abeddugavu bo tebeddugaza like abeeru lwaki tebeddugaza ate nomunaye eyo mu bantu betukopa bo baagala nnyo this black color okitegeera bamanyi the advantages behind the color we have weerusa ne bikufukira ekizibu n'osooka obulubula akakooko ne fanta n'oyengerera nnyo n'osooka ofuuka ekitala stay the way you are Katonda mwebaze bukya bw'oli otambulira bannange kankubulire abakazi abasajja bonna baba mukazi nga yeerusa lwa musajja bonna tebagenda kwagala bakazi beeru ate nekino abakazi abalina obubina bali singo ng'ate beeru osanga alaaja n'ali singo ate gwe omuddugavu ate gweyagala kudda eri sigala nga bw'oli bakusangewo si kwegumya no ge mazima si kwegumya nti abawala abeeru abasinga bagisinga nga ndaba abafumbo n'abaddugavu tewaliyo bafumbo gye bali bw'obeera mweru ng'oli nakyo that's good naye bw'obeera ng'oli mweru nga weerusa olumu n'obutamanya waliwo n'okwerusa nga kyoyagala n'obutamanya nga lwaki how can you choose something that destroys oba tomanyi ate tokisusa okukwata ekizigo n'okyesiiga kati kankubulire okimanyi waliyo abakazi abeerusa because kweyerusa alaba weyerusa aba mulungi nnyo singa wali naye tamanyi side effects ezo tebagala zimanya omuntu anywa sigala nga n'akapapula wali kuliko nti no alwaza naye n'asigala ng'amunywa kati ebizigo tebiriiko ebyo akimanyi nti no bwe yesiga ebizigo amanyi yagamu akasunscreen bamuwe biki naye weerabidde nti eno you're killing your skin cells oba ozoonoona okimanyi nti no nange mmaze tegeera wano jojuzi biki ebizibu ebiri mu kweyerusa ebiyinza developing amaaso ebitayinza kubaawo kati but in future nti n'omubiri gwange kituufu no omuwala ku media yali alaajana nga yeeyerusa naye nga bugalo bwagaana kati nga gamba njagala kudde mu buddugavu bannange noyitondera mwenna abandabye nga ndi mweru kati njagala kuddayo mu kala yange I also saw her, by the way, she's a Nigerian. Yeah, but she struggled. By the way, okweyerusa kwangu. Ane ne sente ziwaga. Nayo okudda ku kalayo. Sente ziwaga nahiya. Omuntu afuna sente sebo nga yagala kweyerusa. Nga awulira talina kyazikwesa. Abayerusa balina sente. Babagagga.
ebyaddala waliwo neyeebisa ebirungi ebyo kose ebyo munnaye nze nina eggwanga erimu nga terikiriza abantu beyerusa era ng'ebizigo ebyeyerusa baabigobayo ng'era bw'oba ogenda kweyerusa ng'ogenda kwengera wenna si byaku obugulu kuddugala ng'omutwe mweru ate abo baba baabigoba era bibagiira anti kati bo tebaagala anti kati ebizibu byakwafodinga si buli omu tagenda kyafodinga ekyokweruka omubiri gwonna bajja kukendeera kati naye gwe ekintu ekikuwolesa kungulu ng'okitadde mu mubiri munda kireka munda balekayo batya be bamanyiza seeyerusa bo tebatebawo ne bafumikirizaamu kyabayagadde munda wentukidde komiko wetukidde okudda n'ekisoso olwo ebyenda byange ekibumba olaba kati n'olaba kati omuntu eyeeyulusizza bw'omubuuza ajja kuwalula omuddo we nayagala nnyo gundi nesalawo mbeerenga ye njagala mufaanane bwe musemberera baleme kumboola kitegeera kati naffe abaddugavu nti sijja kulima kinina n'olumoddo wange nga nsobola okukyuka ne mufaanana kala simuyina nga mukyuka mufaanane kala ataliba naye bonna the way I am abange bonna kujjako omu yekka ng'olina bangi I don't know bonna era bali mu layini emu just bantu banjawulo naye bali mu gundi yemu era olina bbeera ne kirungi obbeera nenze nyina omu nze sirina omu buli omu munambulira oba ndi abunomu nze nyina omu nga era olomodo wange my mom is one of my role models oyo ye mu department endala oyo ye tagenda bbeera mu balolo modo oyo ye ali mu nina ensonga lwaki nasalawo abeere mukozi anti oyo ye mama tabeeranga kololo modo mama balina beera mu department ye nga y'omu si eringa maama ate omanyi nti my mom ayina engeri gy'ajanpush akadde that energy nina ekintu kyenjagala to stand out nina ekintu kyengenda okukugamba ku ssaawa zino bamami batuzaala n'atukuza n'obeerawo era we appreciate them for that naye balina ensobi ze bakola nga bo ne ba role model balina ensobi zaabwe yes role model abeera n'ensobi era nga togenda gikola era nga naye tagenda kukaka gikola ate omuntu emugenda zimanya ezimu mujja zimanya role model tasobola kugamba kino kikole role model osobola omulabirako n'ogamba nengamba Brown role model wange akwata bulungi kamera biki naye nga ebimu ebirala byendaba ng'okugamba ebirala nga Brown byakola ebyokukulwisa ku sente nga tonnaba ttandika sigenda biraba okitegeera nga ngenda laba kinene akwata bulungi kamera kati Brown tagenda kuuka kategeera kiri ekisaagala okitegeera nja kulaba ebirungi ebimuliko ebibi sigenda biwanya obudde Mama yagala omwagale n'ebibi byo byagalira. Era agenda role model teyantuma mwagala teyantuma nakubeera role model wange. Yes, kyakuna tonakitegeera. Role model byotayagala. Byotamwagalako. Ojja bisigaza era togenda bitwala. Era tagenda bikaka. Era role model wanaaba akusomesa ng'akugamba ng'akimanyi nti oli role model era ng'ayaga omulabirako. Ate eri akimanyi. Bw'aba akugamba. Abajja bwafuna chance n'omugamba oba n'akugamba aba agenda kugamba birungi bikugumya mutima era bikubeezaawo naye maama asobola okugamba ebintu ebikusuula naye nga takimanyi kibikusuula. There are three role models of mine bwe nali meetingzeeko ne bambulira mistakes ze baakola ne baŋŋamba like they told me never do these things if you want to be in this line. Don't do these things. If you're handling business togattamu kino togattamu kino togattamu kino okitegeera. I got a chance and make them. Mama wange naye mukwano ono yabiŋŋamba. She told me her blunders. Not every mother. And the other thing naye tamanyi by the time tamanyi nti she's part of my role models. Ate naye sigamba nti business wise she's not my role model. Socially she is. Kuba ye muntu wendabiddeko nti I don't know how to explain it. Naye role model wange mu bintu by'okuba like omanyi okuba ng'oli mukazi mugumu whichever situation it can be. N'otabeera bano abakazi abakabira ekintu ne kibaawo n'obeera stark like wekiba kyetaaga kwejjako bikumenya sooka olise wansi osimbule.
oyo ye mama. But there are mothers who are not like her. Kati bebo ba mama. Mbalaba. Si buli mama nti ng'ayina abaana mu nyumba abazadde azaala talina mulimu abaana tebasoma but she's comfortably getting pregnant again and seated home. Anti kyekyo kye nagambye nti nno okutegeera si kwa mpaka luli nagamba ate si buli omuntu alina otegeera ate ogenda mukaka. And anyway, courage is not something small. Courage okuba n'obuvumu. She's one person ampa that courage neŋŋamba nti okay tagama nti woba oli mu kifo okufiira awo that's the end. Mama wange si lolo mu bintu bya motivation si lolo modo wange wadde n'akatono kubanga amalamu amaanyi. Oh my God. Wadde sijja kulima nti mama asobola okugamba nti tugeze wakusanga wano okuset bakugamba kikoze bulungi biki Eva abeera amalamu amaanyi. Ye mutiitizi kyemunamulabako munda omutima gwe mutiitizi munafwe. There are something she can't handle. Kubanga newe nekadigewe nekankowe sewe nani zala first born wange. Nalwawo nnyo. Kati mukulwawo noza nezala omwana obanga akooye. Kati nze bwonna bwe yavaayo nagamba njagala kulaba ku mama nanga olaba kino wande bango koyinde weerere. Okitegeera kati ye mutiitizi munda mu mutima gwe. Waliwo byatasobola tasobola kumotivatinga muntu wange genda maaso ojja kikola tabisobola bambe ekyo bambi naye takisobola naye kye mumanyiko ye muntu asobola okukola ne bwe bibiri n'abizaaza paka ku miliyoni ye mukozi era kasi bisobola ekyo bambi she is a person nga ne bebe nyanye era oba kyetaagisa tunda nyanya afune sente ajja kikola kati nkule ye mutasobola beera ngono n'alaba nagamba kati wano weetaaga kino okitegeera naye era waliwo omuntu kyenalaba ku mama wange talina role model talina that person who is motivating her singa yali amwina singa ali wala naye tamuyina kati yakolanga ye she motivates herself kitegeeza wakoma naye ye desire ye weekoma wajja okukoma namugamba naye okikola otya fena tumwewuunya wanga ye muntu asobola ekyo kyo bambi kyo Role model wange wadde sikisobola mulimu kati naye I look at mine I look at her nengamba naye obono yali akikola ate nze siringa mama wange sola kumala mama mala munya amaanyi mutiitizi nnyo naye teri muntu mutiitizi akola business gwe kati ye ku bintu bya business ye nga asobola okwemotivatinga n'amanya nti ennyanya emu bwenjigula oba bwentunda ekikopo kimu ekyamata nja kitundira ebbanga bweriti nzijjemu ekikola kino nkole kiri njiribe kino njiribe kiri nga tegate asasulu ate nga atudde akatatambudde kati webuze waba ate bwebaye webuze waba atambula ye muntu asobola okukola okitegeera so ze ba role model wange bonna ekintu sekirala ne bakazi omweru ogu ate naturally mweru yalinga na muzungu kati mu bakazi kati mulimu abasajja abaddugavu abakyala balala baddugavu tatange all black women tatange balo no model wange my dad is not my role model sorry he's not but he's encouraging oh my God tata wange kyemumanyiko he can push you for something ne waba mayinto utakisobola oyo ye muntu omulungi nzo ye muntu gamba neta ne waba mayinto ajabera okuyamba gamba genda mwana wange genda simbula tugende oyo nange tatange talemera ku kintu omuganda tata kino kyenjagala akubuuza kikuwa emirembe iye wange tabiri ku bya mirembe naye alina kana akagambo kakugamba and he wants big things he pushes you for big things okitegeera oyo omuntu omulungi yangamba nga nangatandika kusoma njagala otuka ebyo byokuba mu senior 6 tebinawe bigattako senior 6 oba osomye soma paka ku degree paka ku masters kasita abanga wayo fizi nengamba ate yafaayo aziwaayo naye we biba biganye tojja mutuga ati kati bigaana bulijjo yes kyekyo kyegamba naye nga he pushes you paka kusawa esembayo role model wange omulala takuganya kuva ku line role model wange omulala musajja alange mwaga tobanga oli ku crush nga goyita ojagala ete crush wano ate crush tabeera role model w'omuntu yenze crushing simanyi oba crushing nanga simanyi oba crushing nze do I know no one would tell you muntu ata crushing otandika n'okikola kanyemu kasoda ku lwekyo kubanga tokikola mutima gyakaluwa
crashing ofuke single manza gwedda Chokabambi, back to the point. But role model abambe bawabya abantu kyobadogeza ko tugamba. But at the end of the day, no aba role model otagambye nti nawe kwata mu kizigo. Unless nga bwe yakikwata munalungi wana we nosalawo kan. Ononya bulungi. Ngana ononya bulungi owuli atoli mulungi kimala. They get to appreciate themselves. Even nabiva ku self esteem and confidence. Love yourself nga bwoli towuliza abantu okimanyi kino necessary. Ate banze nali musiniya wano ne pia kubeera n'abantu bakwetoolodde nga bonna bagwa mu kizibu. Nze nali musiniya wano naye nga ndi katono nga buli mwana agamba nze katono mu ssomero kati obutono nga bakozesa sembi naye nali mutono ate nga ndi black beauty something like that. Kati nga obutono bwange baagala gwe batuma ayangwa nze asookayo. Ani abagamba nti omutono adduka nga kawe olina kudduka kati obutono kale nga bakikoze kati singa nali obanga ndi muntu eyezza wansi waligambye obutono era kubanga ndi mutono biki naye naguma nembweyagalira musaba bwotuma afuuka ekizibu osooka kumusasula leka kati kyoli kyolina okweyagaliramu n'ofuuka ekira nebalina obalaga nti no tebalina nakyebali n'ekizibu abantu ab'ekizibu kyetulina ola abeera awo nalaba omusajja asibye enviiri ola ayinza osiba enviiri nga muntu mulungi okimanyi nti n'abantu amu banywa enjaga nga ne bakola ebintu bibi bingi ne bavumaganya abalala abali mu picture yemu nabo ate nga bambi sikyali. Yes, kituufu. Okitegeera nga sikyali bambi kati ne bavumaganya bannaabwe ate ne wabaawo n'abawala abalala nga loneliness okubeerawo ng'oli lonely kyankubula depression esookwesa buli kimu. Depression iyo anxiety. Depression yonna okubeera and depression oza ereja nakubeera wekka ng'oli lonely ankubula esookwesa buli kimu. Kati mbungolo weeyusa abantu bakulabe bwefedakwane bwensonga oyitadde nnyo okukweyerusa naye waliwo okunywa omwenge anti kati kankubuulire obeera wekka kati kankubuulire obeera wekka ng'oli lonely toyina oyo mutakumotivate akugambako oba kyogezako okugamba ng'omukuuba content creator bwe yagamba nti obulamu bukaluba nnyo nga toyina muntu akugumya oba gw'ogumirako. Is it? Kituufu naye ate kati kankuba oyinza obbeera awo bw'obeera stressed okola ki? Mbeera stressed. Ng'owulira odi stressed kikyokola. Kisinziira. Kuki? Is it caused by a person? Kyonna kye kiri gwe okola ki ekikukkanya? Bw'ebanga kizibu kiri nakyo, I try to fix it. If it fails, okola ki? Nga ntuula nga nsikiriza kale kiki ekikuwa essanyu? Okay. Njagala nnyo beera around people. When mmanyi nti nina ebinsumbuwa ku bwongo mba sagala beera nzekka. Kati waliwo omuntu ate nga ye. I go talk to my friends. Njogera nabo ne tusaaga ne tunyumya ne buziba nezeeyo ne nebaka. I make sure I don't get space. Ey'okubeerawo nzekka mbirowoozeeku. Kati kankubudde waliwo omuntu omulala nga ye nga talina chance n'abo abantu bayogera nabo. Tabalina. Nze nabeerako mu situation nga sirina muntu gwe njogera naye nga ndi nzekka. Ngera nga bwe bukya ku makya nga nsobola ozuuka saa nga 4 nalina abaana awo kati nga sagala genda yeeyo naye nga njagala kweyogerako nga nze kikye nali mpitamu naye nga nsobola obbeera awo ne mbeera mu nju ne babuuza n'abaana mama mwaliwa ne bagamba ti yeebase naye nga seebase ndi mu kkaaba. Nze I spent 2 years nga sifuna tulo tiweebasa ebyaddala. Waliwo tulo tw'okwebaka ng'owummudde. Waliwo kubyeko omwana n'akaama tulo ne tumutwala nadda engulala n'atandikira we yakomye. Aba teyeebasa aba awummuddemu. Tuba tumubye bubbi kubanga otulo tuli nakyo. Mwana omufiirwa akola ki? Yeebaka. Kati namala emyaka almost 2 years nga seebaka. Ozuka n'owulya ng'obwongo bulinga obukyali awe kutandikira wakomye stress yonna okyagitegeera kati nga neebakira nga bw'onaagamba nti no obadde olaba ka movie otuno ne tukutwala n'odda engulu nga mu dakiika nga 5
ng'obozza engulu kadattroness eyo esobola kubanga nalowooza ebintu bingi nalowooza ne ŋŋamba oba kati nyweko ku mwenge ndowooza bakati nyweko ku mwenge ndowooza bakati okitegeera kati nga ndaba banywa omwenge oba balinako kubanga babeera mu vibe babeera wantu wali abantu abawogana nga ndaba kiyinza okussa kati naye nembako noono omuntu gwentya ninga mama n'abiwulira taata n'abiwulira ye abaana bange ne bandaba okitegeera kwe omuntu gw'otyo nensalawo oswalira nfe n'ekintu kyange naye ng'abantu abamu ayinza okuba nga n'omugwaswalira naye kati nga bwegamba mama wange si muntu wakugumya bantu n'omugamba n'akubulira kubalama amaanyi n'ogamba ye kati banange efa kikangendeko mu kibaala oba n'obeeramu embeera ng'olina mukwano ngo n'omugamba naye nkubule nahiya mpita mu kibaala nga tugende kikirabu wali eri okitegeera tunyweko onyweko jakkakkana kati naabo abantu betubeera nabo oluusi bakola kinene nnyo okutuyinzizaamu ebintu ebimu naye with time namala ne oba ngambe simanyi butya mukama bwe yakijjawo sijja kulimba kubanga nange nagenda okwekanga nga kiri wekiri nga wekiri naye wamala n'okyesonyiwa saakyesonyiwa waddekera olowooza ennyo saalekerawo naye nange simanyi butya bwe kyavaawo yali lwekugambye the person I admire kale bwe namusisinkana alina ebintu bye yaŋŋamba ebyantikkula kubanga nze nali mpeddemu essuubi kale nga just ntambula butambuzi naye nga simanyi nti nenkya busobola okukya nga simanyi nti nobusaana okukya olunaku lwaleero nga wendi kale nga nina ekifaananyi kirala kyeneerabamu kye nali simanyi naye nandeetera ekifaananyi ekirala nandaga ekifaananyi ekirala n'afuula omuntu omujja then netandika okuligaininga nti ku ssaawa zino waliwo abantu abaliyo nga tamanyi nti wembeera stress nkola ki kubanga tanaba kwewa budde kweyiga tanaba nafuna namuntu amuteekamu ekyo motivation eyo nti amulage nti kino kisoboka nze nabeeranga stress eva not until olea omuntu y'omu naŋŋamba omanyi gwe nkumanyi bw'obeera stress kugamba amazigo ogalaba ngakyuba ng'enseko tandikanga okugendanga ku mupiira ne mmanya nti kyekintu kyenjagala nze ku mupiira pozigasi okitegeera so yamanya kyoyagala teyamanya kyenjagala naye ndowooza yampa option kubanga sijja genda mu bbaala nti ngende mu bbaala nti kyekigenda okunsanyusa naye yaŋŋamba ojja ku mupiira olaba bw'obeera stressed ogenda ku mupiira olaba abantu ab'enjawulo kibiki ogenda kweyanga nze nga biwedde ne wegubanga mupiira gwa ku screen nga si physical football ogenda owera nga olina engeri gy'oluyizingamu ogenda olaba nga okakkanye nze n'ekirala ekinkakkanya kati kasita mbeera nga ndi stressed ndowooza ku kale kuyemba nasomye ku Sande mukama byaba yatusomesezza kaso byaba yabulidde n'ogamba kati mukama yatugamba pastor yatusomesa we bati kike n'ogenda okulanga nakyo kikuzaamu amaanyi niwoba olina ka pressure ka sente biki n'ogenda olakane nga Tonzi waffe yasalawo ng'obeerawo ogenda okwekanga ng'okitadde tonzi yasalawo okitegeera naye abantu amu tebanyi that person nze nalina omuntu omu gwe nali mbeera naye naye nabeera naye ndowooza kinene ndowooza gyali emyezi nga gumu naye kyannemesa obbeera naye kiri kimu nze siyina mikwano nti ngambe nti I have best friend wange yuno no naye bwe nafuna oyo mwana nagamba kati agenda beera mukwano gwange mukama nfunye mukwano gwange naye kyannemesa twali tubeera ffena naye ng'asobola okuyingira mu nju ssaawa 8 ngani ssaawa 8 ez'ekiro ng'olabanga ebipya nga ndabanga ekintu ekiri weird kati waliwo okubeera ng'era nga oyinza saamanya nga gy'aba yavudde naye oba oli awo yabanga n'emikwano gye kati nange nsobola okuyingira ka ssaawa 8 oba kale essaawa 6
n'esente oba ndi mu mpisambi oba olyawo ugenze ku mupiira bitibwe bityo kati nze byo saabirowoozanga ndi omwana oba olyawo alina ekirala kyaludde akola nalowoozanga birala nnyo nga ndowooza omwana ajja kujja n'abasitamiivu biki kati ekyo nakyo kagambe kino abantu b'oba oli nabo bakuleetera okukyuzinga ky'oba okyuzinze kubanga oyinza okubeera ng'oyita mu mbeera olinagamba naye olaba toyina ssente olaba otawe weetunda olabika nno obulungi maama kati kankubuulire si bakubalira bali bakubaliddeko oli abalaga abalana mu dollars baali bambaliddeko naye nagamba bugambi gundi obulamu bwange tebujja bisobole ate ne bakugamba nti nooyogeraku bakugamba taba noono ffe tetuli bantu munayi buli omu yamanyi obulamu oba tolina muntu gw'oswalira weekanga obikozi tulaba nahira kubanga takyatya abantu waneeno ng'atambula yeekola bisolosolo kumbe yayingidde ekyoyo ky'obwamalaaya mulimu n'ebirala naawe ebize eby'amaanyi buli ebisiyaga okitegeera naye kati awera ngoli agamba eyo waliyo ssente n'ogamba mukwana ezo essente nazo zikoze kinene nnyo ezo zo nga za musaayi ezo sijja zisobola essente zo zikoze kinene tekijja baawo nze mu kaseera ka depression ako omukazi yaŋŋamba kati kira ffe mwena muli ku mizigo naŋŋamba naye kati fyona olaba kuli muwala muto tugende waagundi mulogo musawo muganda tugende waagundi tukole kino nekino olaba ogenda saayiwa yakasente katono okole kino nekino nemugamba naye gwe gw'obikola naŋŋamba yera kyovula nemugamba mama ng'oli nga nze ate nze nkusingako okubeera obulungi kubanga ate nange ndi sirina kyakulya naye nga mugamba ndi bulungi omusinga kubanga nali sirina okubeera nga nina ekintu kyendaba ebbali nemugamba nkubulire mukwano sibisobola nemugamba by then I was 21 nemugamba nina emyaka 21 kati oyagala ntandika ebyokulaga wenawereza emyaka 23 nga situlira muntu nangwe eddala olw'eddogo nangalaba nono biki naye nemugamba nze maama wange ne tata wange waka sibalako nga babikola sigasobola kukola kintu waka kyebatakola nze ekintu kyenakola waka kyebatakola kugenda mu midiya ekyo kyenakola nga bazadde wange tebakikola kugenda mu midiya naye ebisigadde nze saakola kintu nga kimanyi It's a job, yes. Naye kati bo tebakirabanga job. Bo tebakirabanga job. Era mama wange wanange nakitegeera. Tugenda kamuwa. Ate kirungi aje tanababira bako nabigambako nabikubirawo. Tugenda kamuwa. Oliye tebakitegeera kati abantu betubeera nabo. So olumu kyentegedde mweno session nti ensonga yaffe yabadde omulamwa gwaffe gwabadde biki ebireetera abantu okukola ebintu ebyesitaza olumu abantu abo baba tebazaalibwa nga bali in line of doing such things naye olumu embeera you know that this is when I've learned that si buli muntu ali mu bintu bya bisexual nti they chose to oba beeyagalira ate kati nekino kankigambe nze sala mulimu oli nga yagendererwa ssente abalala they were seduced nze sisaasayira muntu akola kintu kati waliwo bamaama nga tata yamuleka nange oyagala ebintu ebyo oyagala okusabula abaana ba Falaawo okusabula abaana ba Falaawo naye ogambye abantu bonna tetusosola nga bamulekera abaana n'abasajja babalekera abaana nasala bafuuke malayo ensajja yes no way asobola olabira omwana tomanyi nti abasajja gye bali abagabawo omusajja amulekera omwana n'omusajja kyemumanyi ko bamulekera omwana emirimu gyakola tegiringa gy'abakazi naye nze ndabye abakazi nga bamulekera omwana ng'aleka omwana ewa neiba n'agenda ne yeetunda afune kyaliisa omwana oyo naye omusajja nti ate n'abakyala nabo oyo abakyuzinza okukola ekyo abatalina option yebambeera n'embeera ekuleetera okukola ky'otandikoze kisoboka
naye omanyi nti wali era n'abakyala nga yadde embeera mbi nnyo naye nga tajja salawo okukola ekyo oyo olumu naye akituuzinga lwa nsonga zinyi endala ezimwetoolodde nga gwe mulimu gwe bamutadde maaso but women nga alina abanne nga salawo disika ngende mu katale enjiribiri ate kati katolaba ng'ojje neku ekyo waliwo abakazi oba abawala nga ekyo kintu ekyo kale nga yasalawo kino sirikikola anti nobwamalaya bulimu ebika waliwo butagenda ku street naye nga akatundu k'olimu baaba nga takufungulangako nga yatanaba kujja kitegeera kyoyogerako kitegeera kati nakyo kika ky'obwamalaya naye nga oluusi si yaaba akireese naye okuba bamugamba olina nyashi nemufuukira nyashi n'asooka agiraga nga talina nno abamu baba babigenderedde aba ayagadde nze sijja gamba muwala nti no okwewaayo newebaka n'abasajja basooka mu 5 mu kitundu kimu nti no baba mu kitundu byanjawulo there is no way of verifying yo ate nakyaliwo ekirungi omuwala bw'obeera mu kitundu oyagala omukazi sajja nga wawala nikasi omwekyawe nga tomulabako ate oyogedde point ebyokwagala banneyiba simanyi lwaki mubikola mwekitegekeera bukazi goko noyingira bukanneyiba nemwekyawo nayingiza obulala golaba tebijja kukola obanga amwerabira kati olaba omuntu abeera nabujja ngaakulabye namulala ngaate mu buli omu ali wuwe kale nomubeera mu kitundu kyekimu naye ngaokimanya ate okibadde okimanya nti nomutayiza okukana nga mubeera mu kitundu kyekimu nga olujjo badde tomulaba naye lukwana nonaliko omulaba buli kaseera kiva kuki simanyi oba kiri kunze nzeka oba nze abatafaayo nnyo omuntu oyo anti oba tonatandika kukasinga nnyo kufokasinga naye omuntu akukwana ng'olaba mupya mu kitundu olumala n'otegeera nti naasula kumpi awo akolera kumpi awo n'omulaba buli kaseera okwekyusa nga nze mba sirina amaanyi ogenda mwetika muze mba sirina maanyi ogenda mwetika kasita ntegeera nti oli wa kitundu ekyo amaanyi mba sirina agayingira mu bintu byo basi biyingi basi biyingi zafaru era mulifa bagenda kuddukirawo bwebale nnyo okuba nga mukyali naffe bwebale nnyo kuselectinga Brown Skin Events. Thank you so much. Watch our clips. Ayigamu ayigemu alaba to enjoy naye bambi ebintu bye tuba twogerako these things are happening every day biri awo wammwe biri kaaloko gy'obeera ne mu ngeri endala nnyingi n'abantu boolaba nga abatasaba bikola ab'ebitiibwa naffe wano abamu tuli wano naye twogera about our experiences. Yes. So temunooza nti bye twogera era tuli wano kunyumya mboozi fwa kuwanvuya interview but not really. We are on business. Twogera ku business. Twagala baleme kukola ensobi abalala ze bakola. Yes. Oyigire ku bintu by'abantu abalala. Tuyigira ku nsobi. A wise man learns from the other person's mistakes. Yeah. But a silly one waits for their own mistakes. Okiraba naye naawe noddamu n'okikola. Ate tuyigira mu nsobi. Yes, wadde bayigira mu nsobi naye osoyigira ku y'omulala. Mutalinda kutomera jinja. Tokkiriza kubeera nga oli wekka. Bw'obeera ng'oli stressed nga waliwo ekikusika ekyo nga si kirungi making sure nti okyejjamu kireme kwonoona bulamu speak out naye londamu ne b'oyogera nabo bannange mulimu abantu si buli omu nti mukwano nga solution gyagenda okuwa ekudamizingira ddala anti akugamba kati kiraabu tugende weetunda ofuneyo kasente olumu obwongo bwabwe buba bwetololera that's why bagamba funa emikwano kyekyenkola era kyemba ngenda okugamba naye kyaba amanyi si nti akuwabya naye kyaba alina era kyaba akola naye you have to choose well mu mutima gwo kiki ekirimu gwe kiki ky'oyagala oyagala beera ki nakyo kikulu abantu tebalina choice yagala tambula busije mutwala jadda oyagala beera ki tambula n'omuyaga bw'oba osalawo nti no njagala kubeera bisekiso ng'ogenda okola ebintu byo backfire oligiraba mu maaso eyo bw'oba osazeewo nti no gw'ogenda kukola ebintu ebikyamu ng'ogenda obikola naye ate ekituufu salawo bulungi ku lw'obulamu bwo ku lw'abazadde bo ku lwa society gy'olimu nyo ku lw'abaana b'ogenda ozaala
wandiba nga tonnaba kuzaala naye ojja kuzaala tetuli ku byabalikola kikyolekedde abaana kifaananyi kye nali nyakimutambulira abaana bakula okimanyi nti ebintu ebyo omuntu aba mu kika nga yabikola naddala naye bisigala bigoberera lineage yamu kyaba amaka gawali owali oli omwami yakola bwati ne bwati yakwata muzzukulu we yakola kineeno abaana ab'oyo baayononeka bonna abanywanjaga si kirungi abavubuka bagamaka omuwala oyo maama waabwe naye bwatyo ndaba n'obeera katundu omanye ng'ebintu bwe bityo nahiya n'obeera katundu nga bagamba oyo tonaba mulaba kyagwe mukwano olabe naye olina obweyigiriza obeera mu kitundu ng'abantu yoyogera nabo naye nga tebamanyi ani gwoyagala bonna begomba okumanya like Fiona ayagala Nahi ayagala lwaki ali bwatyo kitegeera bakulabire awo oseke nabo naye si kuyita kuwa boda nga yakuyisaamu eggaali oyise kuwa akaduuka oyise kuwa eggaali otambule nga olina oli bulala no respect yourself oba oyambadde naye ng'oli weereere tebikola ate abo abaana beeteesa abo bwe mulaba babetinga n'okubetinga bateesa nze mbabuulira Baiza nogamba oyo nonzo oyo muwala yafudde muzibu nzenja mufuna okitegeera just olina kuyiga ku kwewa abamu bagamba namulidde baba naye genda naawe ogezeeko olabe weewa ekitiibwa kulwa banaye bw'oba oli maama banaye kano kankogere bw'oba oli maama department yo I said nothing bw'oba oli mami ng'olina abaana tugeze obeera n'abaana bo weewale nnyo ebintu by'okuyingizayingiza abasajja mu nju ebintu by'okuyingizayingiza abasajja okuyingirayingira n'abasajja omwana omulaze ono omusajja abaana balaze ono balaze oli kawungezi anko emisana anko bannange ate nno abamu tebayita na anko dadi gundi dadi najja ku buliri bwo baana balaba enkya waze dadi omulala buli waze dadi omulala abaana bategeera balina kye bapiikinga tolina bw'oli bannyonnyola nti kwawukanako ne taata waabwe teyali nsobiyo ng'oyingiza ono n'ono kitaba ekyo is that the picture you want to give your kids? It's not the picture. Naye oluso ayinza okungamba embeera. Omwana oyo ajja kulobeko by'omubulirira kati ng'obwongo bwo butansoterera mu line. Agambe nawe mama ongamba kinga nawe byewakola. Okitegeera. So okwewa ekitiibwa kintu kikulu nnyo. Tokyewa kulwa mulala kyewe kulwa. Bw'oba nga bakwana ng'oli maama like olina abaana bakwana. Okwana si kibi kirungi nnyo weebalire ddala naye ate kiggweera eyo. Eno gye n'ekifaananyi eky'obwamaama. Banaye nakukwana abantu 15 omundi gumu banaye mubakendeezeeko tebabagabirako birabo bonna bayinza oba bamuwa akasente nga tushone omwana waawerera ez'ennyumba we zirabikira oba ofuuse kirala ez'emmere ez'okwambala n'ebira abaana bange balina ogenda out Katonda yatukola ng'abasajja omusajja ne weeyeebaka n'abakazi 18 talina kyava takendeera naye omukazi kasita weebaka n'egundi n'egu tusabeera akafute ng'oli wano ng'oli yakulya n'oli yakulya tosobola abaana beekaza ate oba kitegedde kwekaza tubadde mu masomero ng'abalenzi bonna baali omuwala omu omuwala omu yali b'abalenzi 5 bonna bamunyumyako bajja ne babanyumiza kati olaba oyo ate ye tafa naye ojjukira olonolozaloza babigeyako ababimanyi aba tabimanyi abamanyi oyo yasirika n'olinasirika ekitiibwa kyekyo kyolina okukola okwewa ekitiibwa n'okuuma ekitiibwa kyo n'obaako n'omuntu gw'oswalira n'obaako omuntu gw'otya n'obaako omuntu gw'owa ekitiibwa ogamba kino gundi bw'akitegeera bannange mpedde swala kusa nebyesasobola kakubula nze siri muntu wabupatepate naye nga ngenda nkwata ekkubo yali birthday bandagidde ngende ku birthday angenze n'omuwala brother yalina birthday nga tukwate kuba omukono okutuuka namugongo kuba neetonnya enkuba yatukuba yali nnyingi era enkuba nozage ngamba tokiddangamu enkuba yatonye naye nga ngamba kimu mama lowooza neebase kumbe nagenze nga ngamba kimu
pastor ngalowooza neebase kumbe yali lwalwakanga nenkera Sunday balowooza neebase ekyakera ku church kumbe nageze nengamba Mukama bw'onsonyiwa leero siddamu enkuba yakutiisa kutuuka ku ekyo nze nalabanga ekibonerezo Mukama kyatedde mu maaso gange okuzunga ekiro kuba nali sizunga nga sigenda muziki birthday okumanya biri byali bibi twatuuka saa 8 nga ne keeki baagiridde era saalya keeki kyokka nga nawaayo ekirabo kyange nengamba kati wano Mukama abadde ambonereza namanya Mukama abadde ampa kibonerezo kola mpisambi kuzunga kati okubaako omuntu gw'oswalira kyekyo olaba abantu abo basatu abo ne bw'oba oyagala nnyo ebitabo bikola ku lwabwe nga nze newemba nejjeemu ku lwabwe sisobola kikola nagamba Mukama siddamu Mukama bwe mponya kino sigenda kiddamu nga ninga ali mukuto obwa muntu nenga just yali birthday ate nga sirinzeka twali basatu kasirinzeka naye ngeri si bintu byange ate n'engeri gye kyalimu kyali kibi enkuba yatonnya enkuba kibonerezo nze ku lwange enkuba mikisa ne tubeera mu mpewo mu birthday nga tukankana bukankani naye nammwe kati nze nga birthday njali saawa mmeka twabaaka saawa 6 ez'ekiro nga nzunga mu birthday ngenda keeki ya golodi ate yali keeki teyali keeki nti yetututetugenze ku omuwala yali mu birthday ya brother we nga muwerekedde kuba omuwala yali mukwano gwange brother wavaako amata ate nawe okomerera ate sikomerera ofaaki n'ensi nze nali simanyi birthday ya saawa togambye nti ogenda out nga gumuntu wabula ogenda kubanga birthday yali birthday ng'omuwala birthday ya twasooka gaana brother we n'amugamba naye mazima ddala gwe brother o sister wange n'ogaana okujja nti okufa nze golaba ne ng'ozunza ekiro mwali mugende mu mmotoka yammwe oba byali byakulinnya vamu eno ddamu eno vamu eno muganda w'omulenzi era omulala yakwata akabooda n'atuweeka kuba n'esooka etukuba nga bakulugusa okuva ewamwe paka mukono ku kabooda mu birthday enkuba ne bakuba ebooda ogimanyi twatuuka omukono nga tulina osooka okugwako we tulaga twambale tutuse ku ngoye ne tukyusa era stiiru ne tukuba okuva we twayambalira paka wali kaveni kati lwaki temwali nayo ntuuka ku veni ne mukamwambala ne muleka mutoba twazijjeeko twandizijjeeko ate ze mwakyusiza muze mwagira muzaali naye ne ze mwakyusiza tunakulumba ne tugamba tuwe engoye enkuba etukubye oli yalinayo amafaano bali tuwale ne tuzambalira eri naye kati ndowooza wayiga Mukama kituufu awo yali nange ekirabe yali akubonereza nayiga wayiga essomo era nze sigenda ku birthday party nedda I don't say that togenda but kale it is very late tewali ntambula etegeerekeka nti yino mugenda vamwe musimanya ku booda weebase mulenkera wuuyo toyogedde gy'obadde nga bagenda kumakya nga banoonya omwana muliri kumbe taxi yamukubidde eri emukono teebereza ajijijiji twatuukayo mulenzi yatutute n'asooka anywa omwenge wulira kumakya nenkera nenonya kabooda neneereeta neneetwala nengamba kati no booda yo kangiveeko nenfuna booda endala nenkomyo naye nawanika kumanya nawanika n'ekitundu kya mukono nakikyawa tokyayira mu kyalo kyaffe kyesonyiwa ebyo bizibu byo naye nze newemba mu Kampala muno groups ebyo influence mutinkiza nnyini musunda embuto nga nkubye nta akakondo wadi katobye oye kayiseemu neyingira amazzi empale nesooke ebirabo ne bitoba obubasa bwalimu ebirabo can't be me mukwano my life is I take my life as a first priority before I make anyone happy group nagamba Mukama bachali bange bakimanyi nze ebyo byemu mbadde ddala nga ebintu tebyadde mu program noveri no ngamba bugambi nahindi tuli waneero kupata jangu mukwano nedda abe tebikola mukwano nedda we mwasoboledde ogenda nemutuukeeyo batemungambye kati sewa twali tugyetegekedde bali newemba ngimanyi ngeri nembuuza naye ntambula kyeriwo ngenda kwereeta birthday yamwe yakinotize sijja sobola sirina mmotoka wentuukeyo wa boda n'abula wentuukeyo special zisobola okugawo ng'abaana bavuddeyo ng'osulayo nga nsulayo nategeseyo mufaliso manye abantu baali we bandiira eyo kali no twatuukayo tuba tukyebase mu nnyumba ya bulaza
n'akomawo n'abantu be bonna gurupu y'abavubuka yonna nejja ne tutunula nagamba oyo omwana ne mugamba nkubulye ye basi yange esoose tubimalako mirembe gurupu kati nze nyinza okuba nga experience yanze bagamba nnyo mbu sirina vibe naye nze vibe yange tejja bweti anti kati bwe buzibu bwetusanga nga bagamba tolina mikwano kati just the reason why I don't have friends kati ngamba era mbeera n'emikwano tuddemu tukole ebyo no tisomera mikwano nga nze mikwano gyange gyonna tebalina that brain of niwo tuba tugenda kiro tumanya nti we are going to hire akaka kamotoka kaffe twesonze mu transport waffe tuvayo saawa meka tuvayo tugenda zirikiriya tugenda mu kifo ki nanga tebulabika I also work at night naye obuzibu bwange entambula ekifo kyogendamu permission wagifunye oba olina gwogambye nti munaye nvudde ewaka ngenzi wano you have not informed anyone watuukayo ne bakusalako obulago I didn't inform anyone, not even my parents. You learned from your mistake. Era batia nyongera bategeze mikwano ejibu mujesonyiwe okumanya nayiga oyo mwana yafuna yabeera ya white on ozanga ukisinga sana nebera bathi nga tuli mu kitundu kyekimu nakubye simu nava ku church nangamba bathi yange weri ba brother bagenda kujja bona kaveju nga kali kumpi nnyo sawa nga bukyali sawa 3 ne mungamba kagende wakanaabe bwe munamusimbula ojja kungamba yankwe esimu ne mugamba nze gwolaba wano neba ate siri mwetegeke kuzuukuka nayiga nesimu wagikwata sigikwata sagala okunyiiza ate sagala onyigiri nguwa kirabo enkeera after all it was about my presentation to you nagamba bana katutuke ne keki tulije tusako olulala tunagenda ko wali kunuma ne kuba kufuba ne keki nestani ne keki tetwali siraisi bazitundanga wana chokano ngobona abonera ke nego twagendera ku birthday tebatugamba ko thank you awe bangamba ko ebikuluma bebizi bangamba ko thank you ekube kubye otusereti tewayogedde wakawera ate tukaba tewayogedde pressure katima kakube ati yo pressure je nalina ogamba ngenda tukabandalira muze jenva wenfiire eno tukayo nga naye sina bwesanga okakumbuza jenva naye ndowooza bo bakiraba kosa omuntu nga toli used kola bintu oba munakatenga nze mbera nawe buli waliwo ekyo ngenda okola nengamba kineno bagenda kiraba bajja kimanya nga sinza kyo kanga kiri kunze nzeka naye nga ngamba bajja kimanya naye bannange birthday eri nalayira sidda ku birthday era bannange nyongera baddukiza bakwano bange munasonyiwa birthday oh my god I can't handle kusibanse kokubagana nzengere nakutekurumamu ozunze bwotyo kiro tafunye keke akalabo kawadde ne ka thank you akatonotono can't be me mwana gwe ekirawo nenkera amansobolo kikuwa nga setade moyo frustration wobeera mu gurupu bobeera n'omuntu akuli mu kutu ebyo byonna tobirowooza tobola gurupu zannema from my high school time tobola bannangemasalawo kati sirina era ze mikolo gyange ze sayineyo ebyo bintu bya bakiyita batya ate si byaddami kajanja tugende fena kole fena olowooza byadda jaji zino gwagwali gwa munaana omwaka guno badde otaliwo okutaala gwakuna omwaka guno eyo tebyali byawala we nakolera ebyo nze gwolaba tojja kuddira nayiga era nze omuntu anteekamu ebintu by'okutambula influence katereeza senga yakutwala omanyi nti waliyo emikwano asoogama tugenda mu kifo nga tagamba ekituufu kye mugenda kukolayo otuukayo n'otuukayo nga be bakola tobitegeeza kati nyina mukono gange nali nawe alina kakati ke twagendanga ate go kanyumira kuba tyatukuba twagendera mu kamotoka okitegeera ebintu ebiri well organized awo kurediti ye nagimu kandi twagenda na bukyali saawa nga 2 newe mugenda saawa nga 2 newe mugenda nze by the way newe tusimbula mukaaga nga naye ntambula njiraba waawo abantu bendi nabo ndi secure nabo mpulira secure nina bwe buneno nze kasabira saawa mukaaga 7 bwetu ekyoyo kyewaka kirinyanga muzimu sinsobola ku sana nze wemanira abantu nga ndi safe nabo mpulira newe tuba tuli safe bitya ate ekindetera wulira nti ndi safe omuntu nga nfaako
Nakufa. Hey! No! Tumude kubya like boyfriend, girlfriend. Ne wale ko ne mikwano gyo nga bakimanyi nti ono omuntu wano wali environment atera jibera mutajimanyi. They handle you bakugamba ekyokukola. Tebakuleka like walogeze kona abantu nga tebefida yo lyakadawo ebyokunywa bye noli. Bakimanyi tonywa mwenge bagukuteredde ku table okitegeera. Nanga nako nabo. Nze mikwano gyange bamanyi sinywa mwenge naye ayikayinze nsobola ogenda mu club. I go club nabo naye bakimanyi sinywa mwenge. Era someone can't do that to me. Ate bakimanyi ebyokunywa byange we manvuddewo they keep my drinks bulungi oba stekyo bangenda funa ebirala. Nze mikwano gyange kakubulire bakimanyi sinywa mwenge. Bakimanyi bangenda out nawe oba oyagala kutugende ffenna club mukwano entambula. Achayi waliwo. Entambula. Nze togenda kundinyisa boda mpewo okunfuwa matama bwotyo. Kireeyo omanye empewo y'ekiro gwe bandalamu. Nenkuba tekuba. Enfuweko emisana nga nkimanyi nakudeyo n'ebike naye ekiro. Ng'ogenda temulina tambula ebyo bannange. Ebintu ebitali mu pulaani. Naye sijja kulamira. Ako kasitore nkanyumya. Wawula nze njagala nnyo omuntu akola ebintu n'ebiwololekera naye ng'abiraba. Nagamba omuwala namugamba kyokka ye basa esoose gyesoose ogendamu byebizibu byesanze nemugamba siridda. Nno tutambula ku boda ze ntambula njogera nti mukama nsasira siriddamu. Sirikiddira bannange banaye mamange Katonda nsasira bucce. Omanyi waliwo situation njogera ng'ogamba kasita bukyaddi. Bwogamba bwe nkiwona siriddamu. Era nayiga era nayinze ku birthday y'omu sigendangako ku birthday gye yasooka ye yasenga. Ebyo byakusulayo. Tebyali byakulwawo no lwakuba enkuba ye yabireeta. Kubanga pulani yali yagenda ssaawa nga 4 muveere ssaawa nga 6. Mugenda vugirayo dakiika 3 then ngeri mukomyewo. Mukwano twatuukayo 8. Thank you so much bwe bali kubeerako emboozi yebadde mpanvu naye n'alima wagonda. Amala n'asiibula. Thank you so much for selecting us. You subscribe, you view, you like. Mwebale nnyo. Ku mikutu yaffe gyonna emira Brown Skin Events. I'm Nambajja Nahid ku TikTok Nahia Nadia. Thank you so much. Mbadde Madam Fiona. Thank you for being in. You're welcome. Ono gwe mulayo ekiboozi kyalina kingi naye she's a walking example. She's a walking example. Waliwo abansingako nno. Ati pokusinzira ku experience zotuwadde gwozi tugambye ate era wooli. Nga batambuza n'ebigero boolyawo. Okuva gye baali bazi kati lwaki olinda otuuka awo? Okitegeera. So, obabuulidde. Anti kati bayigire ku y'omulala. A wise man learns from the other person's mistakes. Thank you so much. Mwebale kubeerako. Mwebale kulikinga, kusubscribinga. Stay tuned. View other our social medias endala Brown Skin Events. Eina TikTok accounts. Media UG, Twitter, Brown Skin Events. Thank you so much. I'm Nambajja Nahid. Ku TikTok, Nadia Nahid, Nadia Nahia. And for any other stories, any person any kind of business. Thank you so much. I withdraw. Bye-bye. Bye-bye.